gwe wenna eyekumidde ku Red Zone TV kutusinzira okubanga tukuweereza. Sebambulidde Patrick Munabusujju nze ndiwo. Programu eno emanyiddwa nga The Political Archives egenda kubanga etambulira ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo. Ky'olina okukola genda ku YouTube yo oteekemu Red Zone TV osubscribinge okwate ku kide bw'otyo obeere nga tomissinga information yonna ngenda kubanga njikutuusaako buli lunaku olwa Friday ku ssaawa 2 ez'okumakya. Programu eno egenda kubanga ekutuusibwako okusinziira ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo. Kakati nno mu programu eno nga njikwanjulira emanyiddwa nga The Political Archives ngenda kubanga nkutuusaako abasajja abakyasinze okubanga bafugira amawanga gaabwe ebbanga eddene nga newe twogerera bakyali mu ntebe z'amawanga ago kye tuyinza okuyita longest serving heads of states nga newe twogerera essaawa eno yennyini be bakyali mu buyinza bw'amawanga ago gennyini genda kubanga nkuleetera. Ngenda kuwa abantu 20 abakyasinze okubanga bafugira emyaka emingi wabula nga n'olwaleero be bakyali mu buyinza bw'amawanga gaabwe ago. Top 20 longest serving heads of states ngenda kubanga mbakutuusaako okuva mu mawanga ag'enjawulo era ngenda kutandikira mu kifo ekya20 ng'akwata ekifo ekya20 nno mukyala era ng'akulembera eggwanga erya Bangladesh bamuyita Sheikh Hasina Wazed. Mukazi ono akulembedde eggwanga lya Bangladesh emyaka 19 wabula nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1947 nga wetwogerera ssaawa eno yennyini ayina emyaka 75 olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1947 ayina emyaka 75 wetwogerera essaawa eno yennyini yatandika okufuga eggwanga eryo yalifuga emirundi 2 yasooka n'alifuga okuva ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 1996 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2021 awo nno waliwo emyaka 5 n'addamu n'abafuga mu mulundi ogwokubiri okuva ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa January mwaka ogwa 2009 paka olunaku olwaleero era nga bw'ogatta emyaka 13 gyafugidde okuva mu mwaka gwa 2009 era nga awo nawo giriwo emyaka 13 gye yakabafugira. Bwe tugattako emyaka 5 giri egyasooka omukyalo ono yakafuga eggwanga lya Bangladesh okumala emyaka 19 bwe ntyo nengenda mu kifo ekye-19 era okunoonyereza kw'ennaku ze nakujjiddeyo omusajja gwe bayita Shavkat Miromonovich Mirziyoyev akulembera eggwanga erya Uzbekistan ayina emyaka 66 egy'obukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 1959 era nga wetwogerera yakabaka nkabula emyaka 20 mu kifo ekye-18 nkuteereddemu omusajja bamuyita Yan Heida Ogu Ayev afuga eggwanga erya Azerbaijan. Ono nno yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'e12 omwaka ogwa 1961 nga wetwogerera ssaawa zino ayina emyaka 61 egy'obukulu. Yatandika okufuga eggwanga lya Azerbaijan ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2003 era nga wetwogerera gye emyaka 19 yakamala mu buyinza bw'eggwanga erya Azerbaijan bamuyise Yan Heida Ogu Aliyev. Nenkutwala mu kifo ekye-17 waliyo omusajja gwe mumanyi obulungi ennyo amanyiddwa nga Recep Tayyip Erdogan. Omusajja ono akulembera eggwanga lya Turkey lye mutegeera obulungi ennyo ayina emyaka 67 wetwogerera egy'obukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwokubiri omwaka ogwa 1954 era akankabudde eggwanga lya Turkey okuva ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokusatu omwaka ogwa 2003 era nga naye bw'atyo yakabafuga emyaka 19. Omusajja oyo gwolaba gwe bayita Recep Tayyip Erdogan. Gwe wena yeekumidde ku mutu gwaffe ogwa Red Zone TV kyenja okusaba genda subscribinge okwate ku kide obeere nga tomisinga bubaka bonna sharinga teekako obubaka mu comment section wansi awo osobola okuteekako obubaka mu ngeri ewabula mu ngeri eteesa oba okubuuza ekibuuzo kyonna. Nze nno nzikiridde paka mu kifo ekye-16 gye nakuteredde omusajja amanyiddwa nga Bashar Hafez al-Assad. Basinga mu manyi lya Bashar al-Assad amannya ge amajjuvu ye Bashar Hafez al-Assad akulembera eggwanga erya Syria eriri mu ntalo n'ekibinja kiri ekyabayekera ekimanyiddwa nga ISIS wetwogerera essaawa eno. Bashar al-Assad alina emyaka 57 egy'obukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1965 akulembedde eggwanga erya Syria okumala emyaka 22 bweddu olw'ensonga nti yatandika okubafuga ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka ogwa 2000 era wetwogerera gye emyaka 22 n'ennaku ezigwamu. Bwe ntyo nenkukkiriza mu kifo ekye-15 waliyo omusajja akulembera eggwanga erya Namibia bamuyita Hage Gottfried Geingob. Omusajja ono alina emyaka 82 egy'obukulu wetwogerera
olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 1941 gy'emyaka 82 we twogerera essaawa zino zennyini era nga naye bw'atyo yakakulembera eggwanga lino enfunda 2 olw'ensonga nti yasooka n'abakulembera okuva ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu omwaka ogwa 1990 paka ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka ogwa 2022 awo nno ne tubalawo emyaka 12 omulundi ogwokubiri nadda mu buyinza bw'eggwanga erya Namibia okuva ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Desemba omwaka gwa 2012 paka olunaku olwaliro mu kye tuyita Geingobu 2 era nga nawo waliwo emyaka 10 era bw'ogigattako 10 gino n'ogattako 12 gye yasooka okufugira gy'emyaka 22 nkututte mu kifo ekye-14 nenkugirayo omusajja amanyiddwa nga Vladimirovich Putin abangi gwe mumanyi nga Vladimir Putin wabula nga sinaba kweyongerayo njagala okkirize ku dakiika eno yennyini nkutuuseeko baganda baffe aba Skyway Safaris Limited bakutegeeza nti gwe wenna ayagala okulambula ku bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo oyagala okulambulako ensozi za Rwenzori n'ebitundu ebirala byonna mu ggwanga Uganda bajja kuba bakikwasaganyiza bulungi nnyo oyagala kuyambako mu hotel accommodation oyagala kuyambako mu nsonga za clearing and forwarding services basobola okuyambako mu nsonga za visa bakuyambako mu nsonga za air ticket ne flight bookings basobola okuyambako mu clearing and forwarding services oyina abagenyi bo oyagala okupangisa emmotoka oyina omukolo ebyo byonna babikwasaganya bulungi nnyo basangibwa plot 79 Kololo ojja kuba obafuna bulungi nnyo enamba y'essimu 0702886356 oba 0702886356 aba Skyway Safaris Limited ojja kuba nga obafuna bulungi nnyo bakuyambeko ate mu nsonga ezo mu ngeri y'emu gwe wenna ng'ensi ekusobedde ebizu bikulemeddeko emirimu giganya okutereera business tezitambula bulungi nnyo teweetuga tewejja mu nsi bamuyita Sheikh Yasin Kanyike omulombi w'edduwa asangibwa Ndejje Kanaaba ono naye akutegeeza nti ajja kuba akukwasaganyizako ku nsonga ezo asaba busabi ng'ayita mu kusoma Qur'ani n'okulomba edduwa ebizibu byonna naaba nga abituula ku nfeete bamuyita Sheikh Yasin Kanyike asangibwa Ndejje Kanaaba enamba y'essimu eri 07564619 bamuyita Sheikh Yasin Kanyike omulombi w'edduwa asangibwa Ndejje Kanaaba kakati nno nga nkwongerayo mu kifo ekye-14 nkugambye ninawo omusajja bamuyita Vladimirovich Putin abangi gwe mumanyi nga Vladimir Putin akulembera eggwanga liri erya Russia eriri mu kulwanagana n'eggwanga erya Ukraine wetwogerera essaawa eno yennyini Vladimir Putin alina emyaka 7 egy'obukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'e10 omwaka ogwa 1952 yakafugira eggwanga erya Russia emyaka 23 essaawa zino zennyini njagala nkutwale direct mu kifo ekye-13 era eno nkuteereddeyo omusajja bamuyita Ismail Omar Gwere akulembera eggwanga erya Djibouti alina emyaka 75 egy'obukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'e11 omwaka 1947 atandika okufuga eggwanga lya Djibouti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa May omwaka gwa 1999 yatandika okufuga eggwanga lya Djibouti ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'okutaano omwaka ogwa 1999 era wetwogerera ssaawa eno aba abafugidde emyaka 24 wetwogerera mu kifo ekye-12 nkuteereddewo omusajja bamuyita Tuliapesa Seirere Malierengoyi akulembera eggwanga lya Samoa alina emyaka 79 egy'obukulu wetwogerera olw'ensonga nti yazaalibwa mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 14 omwaka gwa 1944 yatandika okufuga eggwanga eryo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa Novemba oba ogw'e11 omwaka 1998 era nga wetwogerera aba yakabakulembera emyaka 25 abasajja abo ab'eggwanga liri erya Samoa mu kifo ekye-11 nkugireyo omusajja bamuyita Jose Daniel Ortega Saavedra omusajja ono akulembera eggwanga erya Nicaragua alina emyaka 77 egy'obukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogw'e11 omwaka gwa 1945 akulembedde eggwanga lya Nicaragua emirundi 2 oba enfunda 2 ng'era bwe nkikulaze bulungi nnyo omulundi ogwasooka yabakulembera okuva ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 1981 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokuna omwaka gwa 1990 awo nno yabafugirawo emyaka 9 n'abaddamu okuva ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa January omwaka gwa 2007 okutuusa essaawa eno yennyini gy'emyaka 15 gye yakabanga abafuga bwe tugattako omwenda gy'emyaka 24 gye yakafugira eggwanga eryo erya Nicaragua bwentyo neŋŋenda mu kifo ekye-10 nensangayo omusajja bamuyita Alexander Grigorievich Lukashenko gwe mumanyi nga Alex Lukashenko akulembera eggwanga erya Belarus alina emyaka 68 olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 1954 afuze eggwanga lya Belarus okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Julayi oba ogw'omusanvu omwaka gwa 1994 bwe tubalabalamu gy'emyaka 24
28. Mu kifo eky'omwenda netusangayo omusajja gwe bayita Paulo Tagambwa Kagame akulembedde eggwanga erya Rwanda wetwogerera alina emyaka 65 egy'obukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'ekumi omwaka gwa 1957. Afuze eggwanga eryo era naye emyaka 28 olw'ensonga nti yatandika obbafuga ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 1994. Kakati no netukkirira mu kifo eky'omunaana netusangayo omusajja bamuyita Isaias Afweriki akulembera eggwanga erya Eritrea. Omusajja ono alina egy'obukulu 77 olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okubiri omwaka gwa 1946. Isaias Afweriki akulembedde eggwanga lya Eritrea emyaka 30 olw'ensonga nti yatandika obbafuga ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okutaano omwaka gwa 1993. Nenzikirira bwe ntyo mu kifo eky'omusanvu nenkugirayo omusajja bamuyita Emamoli Rahmoni akulembera eggwanga baliyita Tajikistan. Alina emyaka 7 egy'obukulu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'ekumi omwaka gwa 1952 era afuze eggwanga eryo okuva ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'ekumi omwaka 1992 wetwogerera nga gy'emyaka 30 gyeyakafugira eggwanga eryo. Mu kifo eky'omukaaga nno nenkugirayo omusajja bamuyita Nursultan Nazarbayev akulembera eggwanga erya Kazakhstan. Egy'obukulu alina 82 olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 1904. Yatandika okufuga eggwanga lya Kazakhstan ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Desemba oba ogw'ekumi omwaka gwa 1991 wetwogerera nga yakabafugira emyaka 31. Kakati no mu kifo eky'okutaano nenkugirayo omusajja bamuyita Yoweri Kaguta Museveni bahabulwa akankabula eggwanga erya Uganda oba eyewangamya mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Alina emyaka mbu egy'obukulu 78 okusinziira ku ye mbu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 1944. Akankabudde eggwanga lya Uganda emyaka 37 olw'ensonga nti yewangamya ku buyinza bw'eggwanga lino ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa January 1986 bwe tugattagattamu gy'emyaka 37 gye yakafugira eggwanga Uganda. Nenkutwala direct no mu kifo ekyokuna waliyo omusajja bamuyita Hun Sen ono nno nga bakulembera eggwanga erya Cambodia. Alina emyaka 7 egy'obukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 1952 era nga yakabaka nkabulira emyaka 38 olw'ensonga nti yatandika obbafuga ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omwenda omwaka 1994. Kakati nno mu kifo ekyokusatu nenkugirayo omusajja bamuyita Denis Sassou Nguesso akulembera eggwanga erya Republic of Congo oba Congo Brazzaville. Njagala okukkiriza nkutegeeze ku muganda waffe amanyiddwa nga Fred Mukisa. Omusajja oyo muvubuka munnaffe akkiririza mu nkyukakyuka akkiriza mu Robert Kyagulanyi Centre n'ekibiina kya National Unity Platform ng'ekibiina kye. Fred Mukisa akutegeeza nti alina obuyimba obwakabi obwa gospel era ye muyimbi wa gospel yekka avuddeyo okulaga nti ye akkiriza mu nkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Akutegeeza nti oba okozesa MTN oba okozesa Airtel enkola tuzizenga tuzikuwa osobola okugenda ku simu yo n'ofuna akayimba ke nga Kora Tune akayimba bakayita akumanyi akayimba ko kalungi nnyo ojja kubanga okasangayo. Kugambye mu kifo ekyokusatu waliyo omusajja bamuyita Denis Sassou Nguesso akulembera eggwanga erya Republic of Congo gye mumanyi nga Congo Brazzaville. Eno no yanjawulo ku Democratic Republic of Congo eno bagiyita Republic of Congo. Denis Sassou Nguesso alina egy'obukulu 79 yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'ekumi omwaka gwa 1943. Yakulembera eggwanga lya Republic of Congo enfunda 2 era omulundi ogwasooka yabakulembera okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'okubiri omwaka gwa 1979 paka ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 1992 era awo ntwalayo emyaka 13. N'abaddamu nno omulundi ogw'okubiri okuva ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'ekumi omwaka gwa 1997 paka olunaku olwali lwetwogerera gy'emyaka 25 era ng'emyaka gino 25 gye twakutenda tugigatta ku 13 ne tufuna toto ya myaka 38. Mu kifo ekyokubiri nno nga naatera okuwumbawumba ngenze nenkuterayo omusajja bamuyita Theodore Obianga Nguema Mbasogo. Theodore Obianga Nguema Mbasogo akulembera eggwanga erya Equatorial Guinea. Alina emyaka 8 egy'obukulu yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 1942. Akulembedde eggwanga lya Equatorial Guinea okumala emyaka 43 wetwogerera olw'ensonga nti yabatandika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 1979. Nenzikirira mu kifo ekisooka nenkugirayo omusajja bamuyita Paul Bothelemy Biabi Myondo. Omusajja ono mumumanyi nga Paulo Biya. Omusajja ono akulembera eggwanga erya Cameroon. Alina emyaka 9 egy'obukulu olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'okubiri omwaka gwa 1933 gy'emyaka 9. Paul Biya yatandika okufuga eggwanga lya Cameroon ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwa 1975 era nga wetwogerera yakakankabula banne emyaka 47. Oyo nno yakwata ekifo ekisooka. Eyo ye lisiti y'abasajja n'abakazi 20 abakyasinze okukankabula oba okukulembera amawanga gaabwe emyaka emingi ng'agitopinze bamuyita Paul Biya akulembera eggwanga lya Cameroon eyakabafugira emyaka 47.
manvu. Nze Munabusujju Ssebambulidde Patrick, nze mbadde mu programu eno empya gyenzize okwanjulira, era ngeno programu yaffe esoose egenda kubanga ebeerawo buli Lwakutaano. Ogenda kubanga otambula naffe, tugenda kubanga tugikwata live ku mitimbagano gyaffe. Weekuumire ku mikutu gyaffe egy'enjawulo kutusinzira okubanga tukuweereza wano. Ogenda kugenda ku YouTube yo oteekemu Red Zone TV, osubscribinge okwate ku kide bw'otyo obeere nga tomisinga bubaka bwonna. Ne ku Facebook kye kimu, TikTok gye tuli, ku Twitter tuweererezaayo. Genda oba oli ku YouTube teekamu Red Zone TV, osubscribinge okwate ku kide obeere ng'otambulira wamu naffe. Munabusujju Ssebambulidde Patrick, nze mbaddewo nga nkuweereza programu eno mbagiyita Political Archives, nange omuweerezaawo Ssebambulidde Patrick Munabusujju. Okusobola okubuuza ekibuuzo, osobola okuwabula, osobola okubaako ensonga yonna gy'okubaganyako ebirowoozo naffe, tujja kubanga tujjaniriza. Enamba z'essimu zezo z'olaba, osobola n'okuyita ku WhatsApp n'oba ng'otusangayo. Mu ngeri y'emu osobola n'okutusanga ku mukutu omulala ogwa Shalom Television Uganda, era nayo n'okola ekintu kye kimu, genda subscribinge okwate ku kide. Osobola n'okutusanga ku tiimu Kyagulanyi TV ne ku Facebook, era osobola okutusanga ku mikutu gyonna omuli tiimu Kyagulanyi TV, Red Zone TV, Shalom Television Uganda, Red Zone TV, Rise Up Uganda, Ibra wa Bobby n'emikutu nga Edi 256, Reality TV 19, emikutu mingi kwe tusinzira okubanga tukuweerereza. Wabula gwonna kuona aboyise okubanga otutuukako, nkusaba oteekeko obubaka mu nkola ey'okubuuza, okuwabula, okukubaganya ebirowoozo ku nsonga yonna. Obubaka tujja kuba tubwaniriza. Programu ya leero bweti bwetambudde, ejja kuba ya dakiika si nnyingi nnyo naye nga bagiyita Political Archives. Ssebambulidde Patrick Munabusujju, nze ngendo gikutuusangako awatali kumisinga. Buli Friday tujja kubeeranga wano live tugikuba